Popin Media. Kasaba kama bumye tukole bulungi omukolo guno gumutambuze bulungi kuluno nga tumutunuliza ekereziya ow'omuggulu asobole okutuukayo. Ayi Katonda ayinza byonna, omubiri n'omwoyo gwa muganda waffe era mukwano waffe Omukristo munnaffe guwummuza mirembe. Abooluganda abaagalwa bano mu ngeri ey'enjawulo basabira mu mmisa eno omwoyo gw'omugenzi ono Moses Kalisa Kalangwa Omukama aguwe ejjuumulo ery'emirembe. Bakola ekitongole ky'abafumbo Kayunga Parish. Namba 3 bakansalazi bonna ab'Ennazigo sub-county. Namba 4 Mukyala Prestate Luyima Ensotoka. Namba 5 ono ye Badiru Mbongazi Wekasanda. Namba 6 ye Mwami Kalisa Kalisti Ebbaale. Namba 7 ye Mwami Mwonge Andrew Wennamagalike. Ate namba 8 ye bebano Mukyala Nakabuye Oliver n'ebyamwoyo mutuukirivu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Abooluganda mwenna kitalo nnyo. Abooluganda abaagalwa, bulijjo mu misa ey'okusabira bannaffe Omukama abeera ajje mu bulamu obw'ensi eno nga kati munnaffe ono ebeeramu okwebaza Katonda abeera atuwa omwagalo oyo na byonna munnaffe byabeera akoze batuukiriza nti Katonda yabadde nabigawa buli kimu. Ekyokubiri naye kennyini abatufudde ku maaso kati ono okusiima, kubanga nga bwe tugenda okwetonda ojja kulya nti mukukola nibutakola bingi Katonda byabeera atulagidde era nga tusobola okubikola ne tutabikola. Ate wabeerawo oluusi Katonda byatugaana era nga tusobola obutabikola kubanga obusobozi abeera yabutuwa. Naye olwokuba ate tatukwata mikono ate ntumaliriza nga tubikoza. Ono twagala okusiima omugenzi ono Moses Kalisa Kalangwa, muwe
agabane ku kuwangula kw'oli okwewuunyisa olw'okuzuukira kwe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, oyo Katonda awangala n'alamula amu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Tubadde tukwatagana na mukulu Kalangwa ng'avuddewo, tugenda kusigala nga tukwatagana nammwe ku lw'enteekateeka ey'okuziika n'okuwerekera mukwano gwaffe nga Shakti Sugar. Tuwaddeyo obukadde 50 buyambuko mu nteekateeka zino. Mwami Kalangwa yabadde ekibiina ky'NRM n'omutima gwe gwonna n'okwagala kwe kwonna, era mu bakulembeze abadde wanjawulo. Basaba ne bannyabo, nze nga ssaabakunzi w'ekibiina era ng'omukyalo omukristaayo, omukyalo omuweereza, njagala kwegayirira wano e Buganda twabeeranga nnyo n'obuntubulamu obutabalwa muwendo, era nga omuntu ne bw'aba awummudde obuntubulamu bwaffe tebwavaawo. Njagala kwegayirira bannayuganda bannange, Uganda tumanyiddwa ng'abantu abalungi mu nsi yonna. Nsaba tukuuma obuntubulamu. Famire ya Mwami Kalangwa tugiwa omukisa ekungubagira omuntu waabwe. Mbasaba tubeere n'obuntubulamu. Bakwano, Mwami Kalangwa tusooseeyo busoosi naye ffenna tetulaga. Beegayirira tuleme okwerabira ekyo, tuleme okwerabira nti ffenna bwe lugendo ekyamula kimu kyokka, ogenda ddi, ogenda otya, era olagawa, kyekyokka ekyamula. Mbeegayirira Mwami Kalangwa tumuwa omukisa. Tambula mu nsi muno naye tetuli bamalayika. Nange n'ozi wange ogwomulaba siri malayika, na buli yenna atudde wano tuli malayika. Mukama waffe ngamba oyo atakikolangako akwata ejjinja, bonna batambula ne bagenda. Kale no kyova olaba nti bwe baba basaba era nga tusabira bannaffe nga batusoose, tugamba nti Mukama saasira ebitusobyeko, munnaffe awummula emirembe. Mwami Kalangwa okugenda kwe agenze ng'obuyaga okujja ku sipiidi ne gutwala byonna. Mwami Kalangwa bwatyo bwagenze, era Secretary General n'anyomwa nnyo n'agamba ku lw'ekibiina ky'NRM tunyoleddwa nnyo olw'okugenda kwa mukwano gwaffe ono, abadde empagi ennene nnyo eri ekibiina ky'NRM n'eri abantu b'e Kayunga. Secretary General asabye famire Mukama aginyweze, maama namwali wamu n'abaana n'ab'emikwano Mukama abanyweze. Era Secretary General n'agamba nti ffenna tunyoleddwa wamu naye twegayira Mukama omulungi munnaffe amutuweera ekiwumula ekitaggwaawo. Aweereza olubugo lwa bukadde 10 era ng'olubugo olwo lukwasiddwa omwami Augustine muganda w'omugenzi. Ebirungi bye tubakolera okulaba nga birina emirembe gye mulina, temutusasulanga bwe kusasudde Kalangwa. Lekeraawo oba oliawo eri emirembe gye mulina gye mutugumiddeko ne gye mugumiddeko Kalangwa, ffe tukikola obulumi n'amaanyi n'ebisente zaffe, mubeere n'emirembe egyo. Naye tusaba Mukama Katonda atusaasirire muganda waffe Najjakazi, amusonyiwe n'ebyo byamusoma. Kwegamba tutegeeregese wonna lwa musajja oli yeebase wano kaakati. Tubadde tutambula naye era mulina okulowooza nti ye mubaka ow'okutaano mu Kayunga district. Bwe bayita fundraising ya Kalangwa y'oyo. Ate bw'omwewuunya oyinza omulaba ejjinja mu ddakiika 2 ng'omulaba wala, mu ddakiika 2 ng'omulaba ggulu, ng'omuwulira ggulu kubanga oba toliiyo, mu ddakiika 2 ate ng'omuwulira bbaale. Kwegamba ng'oyinza okugamba Kalangwa ono bamutonda atya, atambula ku sipiidi efaanagana bweti. Era nawanakuwadde nnyo okuwulira nti emmotoka ye yabadde edduka nnyo okugwa ku kabenja akamutte. Era yabadde mpulira ku mawulire postmortem nti yakutuse eggumba
eryawana enkoto ndowooza ebimu waliwo ekirala kibogedde muganda ffe mwanyinaffe Chairman Kalangwa twagala okusaasira famire namwandu abaana n'abenganda bonna mu famire ya Chairman Kalangwa kitalo nnyo kitalo ddala naye ate tusaasira nnyo NRM fraternity. Chairman Kalangwa y'omu ku bachairman abali basangika nkoze naye ebbanga ttono nnyo ya myezi 2 naye emyezi egyo 2 giringanga emyaka 2 kubanga nze angayitirize nnyo era tubalire mu puroguramu ez'enjawulo zitwateekateeka okulabika nga lutya bwe tugenda okukyusa Kayunga ali nange okulaba nga nyongerako ettafaali ku Kayunga. Abadde taata ababudde mu bingi era nga yitirize mu bingi nnyo njamusubwa nnyo omuweereza wange Kayunga.